ettuntu nga limenyese ne balaba eryabajja eka ate enkiira ne bayongera era okunnoonya era ne bambulwa. Ku olwo nno baali baweranga 6 kubanga bafunirako ab'omuliraano okujja okubayamba. Ku lunaku olwaddirira ne batwala amawulire embuga okwanjula nga bwembuze era ne basaba okuyambibwako. Omwami yabeetunuulirira mu mitwe n'abafuulira obugere nti mumuleke ekibiragira kyakyetegereza. Bwe baalaba ebadde esuubirwa obuyambi efulumyeyo bassi ne beesiba 2 kunnoonya. N'ab'emikwano nga bwe babasuula omukono. Olumu bagguka ku nkulukuunyo y'omusaayi n'obufiififi bw'ennyama ne balowooza nti ensolo nze gwe zaagajambudde. Naye ate bwe beekenneenye ennyo ne balaba ekinuulo ky'enjiri n'oluganja lw'enjobe, emyoyo ne giryoka gibakka. Ku lunaku olw'okutaano omwami n'agenda okukyalira mukulu we ku by'okubula kwange ng'asuddeyo gwa naggamba. Mirembe yamulengera nkoona n'agenda eri omusigire n'amunnyonnyola byonna. Omusigire teyali mubi, n'amulondera abasajja abeesigwa nga 10 n'abamuwa. Omanyi omusajja oyo yalassa omukago ne kitaawe wa Mirembe nga tannafa. Ne bannoonya olw'okutaano era n'embula. Ku lunaku olw'omukaaga lwe banzigukako beesalamu obubinjabinja ekibira balyoke bakitalaage era ne balagaana nti abanaasooka okundaba banaakubira bannaabwe nga bakuba wuuli. Kale kwolwo Mirembe naye yennyini yeenyigiramu ye banno bwebbi era akabinja mwe yali mwe mwali Mikolo ne Mmeeya n'abasajja abalala 3. Ako ke kanzuula. Kyali kirungi okunzuula ku lunaku olwo kubanga abantu baali batandise okwesuna nti oli tumuleke takyalabise. Bw'akabinja ka Mirembe kaba kawummuddemu awo mu kizikezike, Mirembe n'ajjukira nti ye bannange omwala gw'omugga oguyita mu kibira kino guli ludda wa? Omusajja omunti obuuzizza Ssaalongondeku ate gukuli wala ag'amazzi agayira togawulira. Ye teyaddamu kigambo kyonna wabula yasituka busitusi n'abagamba nti mujje tunoonye eno ku lubalama lw'omugga tulabe si kulwanga enkalamata yamututte bambi najja eno ku mugga okunywa ku mazzi. Bonna olwo nga bamugoberera. Bwe yagguka ku mwala n'agugoberera ng'aserengeta. Naye bwe yawulira enkima nga zisekera erudda olw'ekyengulu n'afunyamu n'abagamba nti katusooke tunoonye eno engulu. Era tewaali ng'amuwakanya. Ne bakyuka ne bamugoberera. Mikulu yagamba nti mu kaseera ako Mirembe yali ng'akirako engeetaamye mbu nga teyeebalira nti mbu ne bwe yabanga oba bwe yalabanga awala enkanaga ng'amala geefubiitika omwo. Era ekyo bonna abaali mu kabinja ako munnange kyawagira nnyo amaanyi gaabwe nga gaagala okugenda nga gasereba. Nga batambudde okumala akaseera ne bagguka ku lukakaba nga terwaŋŋangika. Ye Mirembe awo nno we yakuba omutwe ne banne bo ne balwetooloola. Mikolo agamba nti baba bagguka bati erudda w'olukakaba olwo ne balengera Mirembe ng'adduka alaga awali omuti enkima kwe zaali nga zitunula wansi ng'era zikungiriza. Bamusanga ankutte omukono akaaba. N'asitula amaaso n'atunuulira omusajja eyali atukula omutwe. Newankubadde teyayogera naye ekibuuzo kye kyeraga kyokka mu maaso. Omusajja n'akutama n'awammanta entunnuusi nga bonna bamusimbyeko amaaso. Bwe yabbulukuka n'abagamba nti akyalaba. Bonna ne bassa ekikowe ne bakubira bannaabwe wuuli. Bwe baakuŋŋaana ne bantwala eka. Ye nnombe nga nali wala n'ensuku. Namalira ddala ennaku nga sitegeera bulungi byali ku nsi. Naye olwalo olwo bwe nazuukuka nga ndaba Mikolo ali awo ayimiridde, omanyi bankuumanga mu mpalo ne Mmeeya. Olw'eggulo Mmeeya n'aleeta Mirembe andabeko era yasanyuka nnyo okulaba nga mbategeera. Naye nga nkyali munafu nnyo. Okuva olwo ne nzisuuka mangu
kale bwe nassuuka era nga mmaze okuwulira omwami bwe yakinagguka ng'awulidde bwembuze ne mpagirira nnyo okuyiga okulwanyisa amafumu era ne neeyongera okumwekeka. Waliwo ekyekanga ekyatutuukako nga kyenjenzisuuke naye ate kyanfunyisa emikono mu bavubuka abamu n'abawala b'omu kisaakaate. Omwami yalina ebiralo by'ente bingi nga mwe bamuggira ente z'okutta. Olwali olwo ne baleeta ente ennume nga bagijja mu kiraalo ekimu nga yakutta. Ente eyo nga si nte, leero kaŋŋambe nga mbogo bubogo. Baba bagiserengesa mu bbaagiro ne yeesimattula ku babaazi n'ebalaga enkoggo n'etandika okutomera buli muntu gwe yagwikirizanga. Oluvannyuma ng'emaze okutta abantu 3 nga n'ab'ebiwundu ewezezza, omwami n'alagira bagiyigge era bagiyiggise mafumu n'ebitimba. Obuzibu obwaliwo nga tezigika anti nga terina nfo yankalakkalira weebeera, wabula okusamaala obusamaazi mu byalo byonna ebyali okumpi. Kale nno bandaaladaalako olweggulo okumpi n'embuga y'omwami ne nnengera abawala b'omu kisaakaate nga bagenda okuyunja ng'era batambula nnyini beerinnyako. Okugenda okukabuka nga ndaba ente empitako emasuka butego. Munnange naatemye alwawo okugenda okwezimukiriza ng'egudde mu bawala b'embuga ebagoya. Ne njagala nziruke naye ate bwe nalaba nga tewaliwo omusajja kumpi wa kubajuna ne ngenda malega wadaawadako gwe ate yaleeremye abangi. Olwo nno ng'abawala yakatomera 3, omwe emumenye embiriizi 2, omundi emuwunguddemu ekisambi ekituli ng'omusayi gutiiriika, omulala emumenye omukono nga bonna bali awo bavuya, naye nno ng'endusu zigiwandagala. Bwe nagituukako ne ngikuba omuggo. Bw'eba ekyuka eteeka nkalala ejje entomere ne ngikuba ogwokubiri mu nkwakwa ya kkono, okugwa wali nga nkalu ya jjo. Abantu bangi abaabiwulira kale bwe baawulira ebyali ku njovu ekavumba nti lwali lutono ne beesomba. Nali neeseebulula nziruke, abawala n'abantu abaasookawo ne bantaayiza, era akaseera katono nga kayiseewo nga sikyalina nawe empisa kigere, abantu ne banzengerera. Waliwo omusajja omu n'asiibako banne bonna n'abategeeza ng'ente eyo bwe badde bamaze okwoya ku ntumbwe era nga bwe yanyamizza gundi ne gundi, ate omu nga bwe yamwekweseza mu buziizi, omundi n'emuwalampya ejjirikiti, omulala n'emwekukumya mu luwoko. Kale n'amenya amannya 1000 nga n'agamu ga ku baana b'omwami. N'amaliriza nti singa tabadde muvubuka ono ndaba n'olwaleero twandigibuukiddeko bwereere. So nno mu butuufu nze okugitta erabika yaleekooye nga n'enjala egiriko. Abantu nagezangako okubannyonnyola ebituufu nga tebaŋŋanya bawoggana buwogganyi n'okunneebaza. Kino nno kyanyiiza nnyo abaana b'omwami. Akawungeeza ku mirembe yajja ewaffe okunneebaza. Nambuuza nti ggwe omutono, ate omuto bw'oti amaanyi agakuwola gatyo ogajja wa? Agali kuwalanyisa ne bakututtira. Yalaba nsirise n'agamba nti owange meeya, ekyana kyo kino lwaki kirina ensonyi kiti? Singa simaanyi ago ge kirina, gwe wandisaanidde oba omusajja kyo kiba ekikazi. Annaayi, nze saamwanukula nga simanyi kye nnyinza kupaatiikawo, anti n'amaanyi g'agamba nze nga sigeewuliramu. Tuula tusome essuula ye15 weekomye, essuula egamba nti mbuulira mu kibira. Tugenda sisinkana mu ye16 egamba nti mulanga ajja. Eyo tosaanye kugisubwa. Muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde nze mwanjuzeera omuteesiteesi, mbasibulidde wano awangaale Ssebuufu bwangu.